Takemanyikiddwa bwe ziba nsimbi muvaamu ki, bwe ziba nte muvaamu ki, bwe ziba mbuzi muvaamu ki. Fahadhihi ibada lakin muqayyadatul kayfiyya, eyo ibada nkomeke. Mu ibada ezitali nkomeke mwe muli ibada eyokuleeta adhikari mu mbeera yonna. Adhikari obozirese oluvannyuma lwa ssala, obozirese nabanje okugenda mu adhikari awo lumuri eriwa kubanga abanga mukadde waffe gwentulidde ate nga ntuddemu abadde alina okukatulamu ali Makka ng'ali Makka Sheikh Mayambala eri mu mutlaka ibada enkola yayo enkola ya umra eri mutlaka kubanga emanyikiddwa ntegeregese naye umra ya sunna ya hijja nga buli kimanyiddwa nti ibada zonna zirina sunna yazo ntegeregese nga adhikari bwe ziri sunna za shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah adhikari zitugenda okugerako olwaleero eyo ye sunna eya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ntegeregese. Idhan fi al-Qur'an al-Karim Allah tabaraka wa ta'ala bwe yayogera ku adhikari yatulaga nti sinkomeke ntegeregese. Era wodde wetegereza mu suratu Ali Imran aya eye 19 Allah tabaraka wa ta'ala yagaa nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Subhanallah, alladhina yadhkuruna Allaha qiyama, ababogera ku Allah nga bayimiridde, wa qu'udan nga batudde, wa ala junubihim ne mu mbeera ey'okubanga beebase. Kitegeeza nti ibada eya dhikari teriko kkomo, si nkugiro. Osobola ogikola nga otudde, osobola ogikola nga oyimiridde, osobola ogikola nga weebase. Ofunidde muhayya yonna mw'obeera oli osobola okola ibada eyo ntegeregese. Wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aboogera ku Allah mbasajja n'abakyala bangi gwoba ojeema kikyo naye tewirabira nti bo bangi era Allah yaboogerako mu Qur'an naga ne Allah yabategekera a'adda Allahu lahum maghfira. Allah yabalaganyisa okubanga ajja kubasonyiwa bayitiriza okukola dhikari wa ajran 'azima n'empeera ennene. Sheikh wafatuvunya Qur'an bamwitanga Ustaz Dr. Nabil yatugaa nti bw'owulira ekigambo ajran 'azima empeera ennene tekirinayo tafsiri esinga kugaa nti Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubawa a'la al-jinan, ejjana esinga okubeera eya waggulu, wa hiya al-firdaus al-a'la. Naam. Ya ayuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathira. Allah ganti abange mwabakkiriza mujjukire nnyo Allah olujjukiro olungi oluyitiridde. Olujjukiro olungi oluyitiridde lukomawa lutandikirawa obusiraamu bwakikulekera gwe weegere ntegeregese. Wasabbihuhu bukratan wa asila, nekibanga twesiŋŋaanye nga Qur'ani ekitiibwa etulambise bulungi ku butya adhikari bwe zirina okukolebwa mu bungi bwazo. Oyinza ogaa naamu okyogedde mu mbeera eyo naye baada sola tukiririddawa okubanga tuziire oluvannyuma lw'essola jaharatan mu lwatu wa jamaatan, okuleeta mu lwatu ne mu jama. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawulirwako okw'olunaku lwonna abaffe nga asomeddwa, kuba kimanyikiddwa tumala essola tusomeddwa mu lwatu nituwanika n'emikono nitusoma edduwa yaffe. Naye ate waliwo abagambye ddala nti tutawaanya bali ababa basaala kati eyandibadde abatawaanya mu mbeera esooka yandibadde sallallahu alayhi wa sallam. Seka kyogezaho okuleeta oganti adhikari zino zisomwe mu lwatu fi lhadith inda imamu Muslim والإمام الترمذي في السنن. شيئا حديث انتو في إمام مسلم يجريتا إمام الترمذي ناجريتا نبقى سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. الله تبارك وتعالى مسيمي ينجتاوي بومبيلي هو بالي والصحابة يقام أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرنهم بك محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته بيطول عن السلام oluvannyuma lwaki oluvannyuma lw'essala sallallahu alayhi wa sallam yakolanga atya? Qala bisawtihi al-a'la. Babavunula Mustafa yayogeranga mu ddoboozi lye erya waggulu. Qala bisawtihi al-a'la, nabbi yayogeranga mu ddoboozi ery'omuwanguka nga buli omu aliwulira. Naye wetegereza yagamba nti idha sallama min salatihi, nabbi bwe yatolanga assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, qala bisawtihi al-a'la. Bino ebyaddako yabyogeranga mu ddoboozi ery'olwatu ery'omuwanguka buli omu lyawulira obulungi. N'agamba ata sallallahu alayhi wasallam, nabbi n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبي يوجد أن يبقى صلى الله عليه وسلم نقال لا إله إلا الله وحده تنذكرزان تيجي تسينزبوا وكجكو الله مبومو لا شريك له الله تغتبوا كوشين تشنا له الملك الله ينوب ينزبنا وله الحمد نامتين دغنا مجفغي الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير اتي الله ينو كغيرا كبرين سونغا يونا نغانت ولا حول تريا ينبو ينزبنا ولا قوه يداماني الا بالله بالنبي الله تبارك وتعالى. ما الشاهد في هذا الحديث الشريف؟ تجد دمو حديثينو النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته بيطولا السلام من صلاته نعم زكولا شيء وكسالا بنو يبيوغيرانغا بصوته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة بودي بيتاني كنا تكبيرا يكون مكرني السلام بتريو كتبنا بيوغيرا مدبوزي غير يموانغوكا قال بصوته الأعلى نبينا بيوغيرا مدبوزي نسيتو فبرونجي يموانغوكا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نقول يومو أولي نيجي غامبيجو اشتغيزا نتشوكو غير ذكاري مرواتو ورفانيو مرو الصلاة فهذه سنة ثابتة عن سيدنا رسول الله يوم كلا نيويفو نجيبكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح قالوا من حديث ويري مستوى إمام مسلم يكون نامبا يا بكم بتانو مشيندا منيا. وأما عند الترمذي في السنن يجريتا يكون نامبا يا بيبي شيندا مويندا. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله نكسب توفو وحديثيه. إذن بعد الصلاة كلها أذكار مرواتو تشلبي غمبك محمد صلى الله عليه وسلم أشكولا. وأما الصحابة رضوان الله عليهم أتبو أبفي باري بشكوزيكو وبندا ورمبك صلى الله عليه وسلم ورمبك محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري حديث ريدوا البخاري يبري كم فوفو يبتدي كم فوفو حديث مجتبى إمامه البخاري عليه رحمة الله حديث يكون نامبا لنانا متانو لنانا مكاغا يغامباتيا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حديث يفكو الصحابة مكوانو في حبر الأمة أيتوا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يغامبا عبد الصحابة يا يغيرا oyo sawa tunatuma turankinga ba genos olozabira mu position shi عبد الله ابن عباس turanga ba genos olwalira basinga okubeera banene ba four star genos tuyinza okubalamu sayidina abubakari sayidina umaru sayidina uthman sayidina ali awe ba four star genos abajjudde obulungi kakati abaddako wansi awo three star geno aba lieutenant geno mu lulimi luno olwaffe olw'amagye abamunene aba lieutenant geno kati lieutenant geno mu busiraamu yayogera bino ntegeregese ekito gyayambala kimyufu radiyallahu anhu emmotoka gyavuga eba eriko amayinja 3 olwotogerera madaala gano ag'eduniya ekitegeeza si muntu wa bulijjo aba buli watuuka bafanda saluti bagikola ki saluti bagimuwa bagikuba yayogera ebigambo bino ng'abijja ku mukama waffe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba katondoza nabbi abeera field marshal sallallahu alaihi nokusingawo nabbi daali aliko sallallahu sallama ye CDF taliko mudumizi asinga ye yakulembera olidde sayyidul khalq sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti inna rafa'a as-sawti bidhikr abange ekyokusitula amaloboozi nga tuleeta dhikari ntegeregeze hina yansarifu nnaasu min almaktubati mukaseera nga abantu bamaliriza okusaala esswala ettaano ez'etteeka almaktuba ezeki ez'obwetteeka isha ntegeregeze yagamba nti inna rafa sauti bidhikir bannange ekyokuleeta dhikaari mu lwatu hina yansarifu nnaasu min almaktuba mukaseera nga abantu bamaliriza okukola ki okusaala esswala ettaano ez'obwetteekwa subuhi dhuhri asiri maghribi neisha oli naleeta dhikaari mu lwatu yagamba nti ekyo kyaliwo kana ala ahdi annabiyu sallallahu alayhi wasallam kyalingawo ku mulembe gwekitibwa nabbi muhammad sallallahu alayhi that is the affirmation naam atadde musita nti bannange ekyadhikaari ekyo
tetukiwulidde leero kibategeza Sheikh Ashraf okubagana tekutandise kati tekutandise leero bwabanga ono sahaba radiyallahu anhu aleka naye yakyogera nga akitaggululira batabiin abaali beewuunya nti ekyo nga tetukimanyi nabaga nti ate mwewuunya inna rafaa sauti bidhikiri hina yansarifu nnaasu min almaktuba bannange ekyokusitula amaloboozi ngaesswala ewedde oluvannyuma okuswala zino esswala ez'obuteeka ettaano si kipya kyaliwo kana ala ahdi nabiyi sallallahu alaihi wasallam nga tukyavudde mu kugamba nti ekitabo tukibikkudde nga tuzze tukiyita man's lay of understanding amagezi agatandikirwako okwogera adhikaari zino ng'esswala ewedde temuliimu bibala birala ono ampulira akiramu antudde wano ebbali byayinza kufuna bingi kubanga nkakasa bulungi adhikaari wembannanye Sheikh Ashraf n'abanga nkakasa nsingako bw'anaayogera kyayogedde ngenda kuwulira nange nkoppe okiyige okirabye mulimu n'ebibala ebirala ebiyinza okubanga bisingako okubanga era yensomesa esinga okubeera ennungi ensomesa eyo yesinga okubeera ennungi kubanga abantu bangi abajja mu swala nga tamanyi swala beggwasaba atya wallahi si beboka nze nali emakka ne haji omu nti omwogera amanya nze namukulembera mu mikolo egya hijja naye tuba tumaze okukola tuba tugenze ku tawaafu nagenda okumuza tukola shewuto esooka ngenda okuzza amaaso ng'ali mu kaaba nemugamba ogubadde yali umra teyali hijja yali umra ne ogubadde nga haji ogubadde nanga sheikh swala umra yange efudde nemugamba lwaki nangamba simanyi byakusaba nze Allah musabeki olulimi lwesibye simanyi kusaba nemugamba nti atugende nga twogerera wamu netugenda nga twogerera wamu nakakkana omutima nti afunye kyasaba Allah tabaraka wa taala wallahi alazim nnyo nateka musereze empitirivu tumala okwetolwa sheikh tosooka tudda muga nti waye teekayo omukono tunuwirire nanga omuntu nanga ali mu kaaba maziga gajjema nga akyokubadde afunye obuzibu naga nti sheikh nedda omura yange efudde omura yange efudde nemuga ate buzibu ki nze siina kyenayogedde sinoonya kyensaba Allah kibuze nze simanyi kumusaba nsabe ki ntegeregeze yensonga lwaki okwogerera wamu adhikaari zino kiyambako abantu baffe okumanya butebe balina okukola ki okutambula hadithi ndooza al-imam Abu Nuaym fi hilyati al-awliya wa tabaqat al-asfiya hadithi yagireeta bwembasa erabidde yagamba nti sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba kunna na'rifu khitamu salatihim bitakbir fe okumanya nti esswala yejjama ewedde twawuliranga takbira yeyitingana kitegeeza nti baajogeranga mu lwatu ate baajogereranga wamu takbira eruwa Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم الله أكبر نعم سيدنا قام كنا نعرف ختام صلاتهم بالتكبير okukutwawulira nga netumanya nti swala ikoze eki esswala kale wetwawulira nga mujjama imaamu yakyogeranga yekka imaamu abeerega Allahu akbar netugoberera wa amma okukiwulira mujjama nga bakyogerera wamu kikyatutegeezanga nti swala ikoze eki esswala ekibaawo mu saidi yonna egamba nti kirungi egamba nti si kirungi era tekiriyo eswala bweggwa nze imaamu atakkirizaganya na kwogera adhikaari mu lwatu kyenkola kuyimuka kutayiza basaase osobola okubajjamu sente la ilaha illallah muhammadu rasulullah eriwake embeera eri eya bulijjo eriwo buli omu gyalabako okugamba nti ogenda kugamba obatayiza okubanga oli avaawo ng'ayiza ebyo tumalisa kugamba astaghfirullah kyekyalibadde kisa astaghfirullah kakati awo sheikhe ne tufuna obuzibu nti abantu tubalaze nti okubajjamu ssente kyekikulu okubasaba kyekikulu okusinga adhikaari kale woba ogamba nti kino adhikaari tetuzimanyi ku nabbi gwe tubuulire okusaba sente okimanyi ku nabbi kiriwa gwe kyogenda okukola ekyokusaba sente seka tuddayo eri waggulu nti twagaliza okugaa nti ibaada emiteeko ebiri tulina muqayyad ne mutlaqul kayfiyya kati mutlaqul kayfiyya awo nawe wagenda okugambira nti okugamba omuntu nti waayo sadaka kati wekibadde kirina budde wa ana uwafiquhu era nzikanye naye
esimugana kusaba sente ze kizo nga kituufu mu muzikiti mwetaavu ntegereke ani anagasasula lamani tewali kigaana muntu ono kusaba sente naye amanye kyekiri awulawiya amanye kyekikulembera ekyandibadde ekikulu bantu kusaba Allah kuleeta adhikaari tulowalinga byonna webanga bigize tuli kusi ugwo munyini maamu gitandike buterevu kubanga obulungi obulimu obutegedde nti tewali kibamu kimuganye kufa bwomala abantu basabire mikuddwa tewali kimuganye okuyingira jjana okujja kukola ki okusoma ayatul kursi kemalijala okujjeya nti tewali kimugana mwaba tusomesa tewali kiba kimuganye okuyingira jjana okujjako talina luggi luggale wakati we nejjana okujjako ayatul kursi ngeswala ewedde bwagisoma kufa kwe kuba kumuziyiza kwokka ayingira imaamu mufunde bwayina asobola obbatayiza kale asoma ayatul kursi gamba nti astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa natubu ilayhi osoma ayatul kursi bateekemu nti nsomera mu lwatu naye nekyo kyagaana ate ne tukola obulyaza amaanyi obulala nabbi yakozesa kigambo katumalize ne hadithi eno nabbi yakozesa kigambo khiyana kuba kukumpanya kuba kukumpanya hadithi egamba nti an sayidina thauban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithi eva ku thauban maula rasulillah amanyi bakivunula mu nzivunula zanjawulo ezimukuzo maula kitegeeza omuntu yasiramukira ku mukono gwa nabbi butereevu sallallahu alaihi wasallam maula uthman maula ntegeregese oba maula rasulillah eyali omuweereza wa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza n'atugamba nti bino nabiwulira ng'omubaka wa allah abyogera nabbi yagamba la yahillu limri'in bannange tekigwana ku muntu yenna okukola bino ebisatu wammanga ekisooka ayanzura fi jawfi baiti mri'in okubanga afuna akatuli konna oba n'alingiza mu nnyumba y'omuntu yonna ntegeregeze hatta yasta'dhina okutuusa nga akoze eki okutuusa nga asabye rukhsa njagala omungi ali kusala mu tv amanye nti ennyumba y'omusiraamu obusiraamu bwagikuuma mpaka nga omaze kusaba rukhsa tomala galingizaayo ntegeregeze hatta yasta'dhina amala kusaba luki amala kusaba rukhsa nti nsaba kuyingira nasooka amanye ebiri munda naye bwojja n'olingiza mu katuli ebiri mu nnyumba y'omusiraamu newakufumita eriiso ne livaamu tavunaano ntegeregeze yagamba nti fa in nadhara faqad dakhala omuntu ono bw'alingiza mu nnyumba y'omusiraamu oba ey'omuntu yenna nga tasabye rukhsa abeera amaze okufuna ennamula y'okuyingira era abeera ayingidde nga tafunye rukhsa ate allah yatugaana mu quran okuyingira ewantu w'omuntu okujjako nga tumaze kukola ki tumaze okukkirizibwa ntegereza hatta tasta'dhinu watusallimu ala ahliha omala kukonkona nosaba rukhsa nti bannange nyingire bwe bagamba yingira ng'oyingira ate bagamba nti ddayo ng'okola ki naye bw'olingizaayo nga tosabe rukhsa obeera omaze okufuna ennamula y'okuyingira nga weewoggudde ntegeregese ekyokubiri wala yaummu qauman ono waliwo ekinyuso ekikulu era tekigwana ku muntu yenna okulembera abantu n'abasaaza esswala fayakhussu nafsahu bidduai dunahum neyeesabira yekka nga bo tabasabidde hadithi twagivunula mu nzivunula nyingi abamu bagamba nti nabbi kyeyali ategeezamu sallallahu alaihi wasallama edduwa ya kunuutu fe abashaafi abali ku madhehebu g'abashaafi abatuufu fe kunuutu mu buli fajiri yateekwa mu buli subuhi fajiri kunuutu yaki yateekwa wamma indakum simanyi madhehebu gammwe simanyi naye faagaga abashaafi buli ku subuhi tulina osoma kunuutu era bw'oba ogyerabidde weerabiza okola oleeta sujudu sahwa amanyano agamba nti enzivunula ya hadithi eno omuddu tasaaza abantu swala n'amala okusaala ye neyeesabira yekka n'atabasabira wallahi baimamu bangi olwaleero oli amala eswala dakika zo za konkludinga naye tulowooze nnyo mu alifatiha yennyini tugamba nti iyaka na'budu nuuni eyo kakasa ya jama butereevu ihdina jama tugatta mungu byonna yabigatta obungi obwo allah subhanahu wa ta'ala kibaliza kyoyogerako tukyafaanira tugamba nti ne allah yennyini ne mu Qur'ani mwennyini mu alfatiha mwennyini kyajja kya jama idhan n'okumala esswala imaamu nabbi yagamba ateekeddwa okusabira abantu ntegeregeze fa in faala
bwe kimugwana n'akikola n'atabasabira ntegeregese nabbi yagamba nti faqad khanahu abeera abakumpanyizza baimaamu tukola obukumpanya ku bantu betusaaza nga tetumanyi bwomala swala kale gamba nti allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tuba alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim bagambe amin ntegeregese bw'onaaba tokikoze nabbi yagamba nti faqad khanahum abeera abakoze eki abeera abakumpanyizza wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun ate nabbi nagamba nti ate kigwana ku muntu yenna okuyimirira mu swala ng'omuddu oyo alina ekyetaago awulira omusulo gumuluma nnyo nagamba kamala okusaala kisinga okubeera ekirungi kwetawuluza omala okutereza ewuzu ojja osaale ng'omutima gutemekedde bulungi walhadith sahihun alimamu tirmidhiyu alaihi rahmatullah ajeeta fi sunanihi eri ku namba ya 1357 nagamba ate imamu tirmidhi alaihi rahmatullah nagamba nti hatha hadithun hasan eyo hadithi nungi walimamu ibnu arabi ibnu arabi oyo mulala ne al-imam ibn al-arabi al-muhaddith al-kabir wa ibn arabi al-imam as-sufi alayhi rahmatullah yagamba mu kiro kiyitibwa aridhu al-ahwadh yagamba nti sahihun hasan yo hadithi ntuufu ate nungi nekyesimbe ku hadithi eyo wa hasanahu aidan al-imam al-mubarakafuri mu kiro kiyitibwa tuhfatul ahwadh ne yagamba nti hadithi ntuufu kubanga baimamu mwenna olumala esswala musabira ku bantu edduwa obudde nga buweddeyo njagadde okubasaba baimamu mwenna abasaaza abantu nammwe abeesaaza lubeerera obutaleka yadhikaariza oluvannyuma lwa swala kubanga gyegimu ku mirimu mwetuyita okulaga allah tabaraka wataala obusiimu bwaffe nga tumwogerako mu mbeera ez'enjawulo ekyokubiri okusaba baimamu nga mmaliriza obutalekaayo oba obutakumpanya awo bonna bembeera musaazizza buli woba osobola omaze okusaala eswala kyuka abantu bano basabire ku dduwa ntegerekese abamu tebamanyi nakusaba ebisigaddeko ebyo inshallah tujja kubyogera omulundi gwaffe ogusigadde njagala okutumira ku maama wange omulungi mmanyi ku lutimbe kwali ne taata wange omulungi naye ku lutimbe kwali mukyala wange omulungi maama shauki naye kwali ne shauki allah alhamdulillah era wallahi yagigolola nsandize nawano shauki allah ne mutabani wange omulala shakiru kale abantu abo bonna abankuuma abali owange nsaba allah tabaraka wataala naye abankuumire byebigambo byange byolwaleero ebisigadde inshallah tubyogere olwokubiri olujja wadumtum fi amanillahi wa riayatihi allah abatukuumire mu bukuumi bwebusinga okubeera obulungi na buli mwaka mubeere bulungi wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. tubadde ne shekhe ashrafu natovu bazanyanengo taata shauki allah subhanahu wa ta'ala amutukuumire omulamwa oba oliawo tunaguzza kubanga abadde atandika butandisi nze amuli wano okumpi byentegedde bingi ibaada zirimu emiteeka ebiri waliwo enkomeke n'ezente ayogedde kusiiba nayogera ku swala nayogera ku hijja nti ezo ibaada nkomeke zirina ebiseera byazo zirina enkola yazo nayogera ku nte nayogera ku adhikaari okusoma ku Qur'ani oyina kugisoma ddi okwogera ku Allah oyina mwogera ku ddi sabu shekhe saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese tudde tusobole okubeera nga tunnyonnyoka ebintu ebyo amanya Allahumma amin ya rabbi Mustafa Muyingo Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye emirundi emirala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV.